Enkwaniriza ku Beg Media program ensonga mu ddiiro mwe twogerera n'abantu ab'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku buli kintu kyonna mu ggwanga. Ndiro omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Emityana Joyce Baagala Ntwatwa. Joyce nsanyufu okulaba ku Beg Media ne Beg Media nsanyufu okuba nti okkiriza okuba naffe ku interview eno. Esuuse ku mukutu gwaffe guno. Nange nsanyuse nnyo okubeera ku Beg Media. Era omanyi ensonga lwaki nsanyuse. Era njagala okubebaza emirimu gye mukola ngigoberera. Tweyanziza ego tugoberera. Naye era nga bwe tumanyi nti twandibadde twogera ku nsonga nnyingi naye twogera ebyabufuzi olwa. Kubanga yosinga kati okumanyikamu. Ate era njagala okutegeeza era okimanyi obaddeko ebbanga lino ly'obaddemu. Obadde saagala guyita muyaga naye obaddewo nga erinnya lyo livuga wano nawale ku byobufuzi byonna ebitambula wano nawe tukitegeddeko nti ne forms wazijjeeyo ku kibiina kya National Unity Platform n'olw'ensonga eyo kikakasa nti wakakasizza nti ogenda kuddamu kwesimbira mu kibiina kya National Unity Platform. Kituufu era baatulambika bulungi abakulembeze baffe ku butya bwe tusobola okufuna forms ezo okulaga nti oyagala okufuna kaadi ya NUP. Kati nga nze already alina kaadi ya NUP era nga nkyajagala nziremu nkiikira abantu b'Emityana. Baatuwa emitendera egy'enjawulo okugenda ku kitebe okuzijjayo okugenda ku mutimbagano mukimanyi nti ffe NUP ebintu ebikatagana ne tekinologiya muli ba digital. Then ogenda ku districts zaffe ba registrars naye kati waliwo emitendera gyaffe babaka ba parliament basente ba district abo ne ba mayors tuyina zizza ku kitebe then ab'emitendera emirala bo ne basiteeka mu ba registrars so ngenda kugizaayo. So abantu b'Emityana tebaddamu kubeera na kubuusabuusa kwonna Joyce Baagala ogenda kwesimbira ku tikiti ya NUP. Omuntu yekka abuusabuusa kyeyune ye muntu either nga takuwagira oba nga takwagala ng'ayagala kuubisa n'abalala naye omuntu yenna ng'agoberera Baagala ekyo taba na actually saawa zino talina kibuuzo kyonna kubanga kibadde clear ebbanga lyonna n'olwekyo buli muntu abeere mu mativu tingenda kuzaayo kaadi. Omanyi wabaddewo ebibaddewo engeri gye wavaayo ku nsonga za mwami Mpuuga omubaka Mpuuga ne balowooza nti onoogenda naye engeri ate gye yakoze n'ekibiina kali gye baakoze ekibiina ekikye gwe n'amannya amalala gabadde galabikira ddala nga omuntu waagala balabika ogenda kutambulira weeru. So tetuyinza kubanenya nnyo ndowooza bwe balabanga babadde balowooza bwe nze mbanenya gwe nga saagenda naawe mu Beg Media temwakola omukutu gwe toli munnange Kibalizi si munnange Kiggundu si munnange tetwali ffenna gwe ne Kibalizi temuli b'Emityana lwaki twagenda ffenna mu Beg Media tetuliiwo wetuliera tutambuza. Exactly. So bannayuganda njagala nnyo baawule ebintu osobola okukolagana n'omuntu mu nkolagana ey'obuntu. Actually osobola n'okukolagana n'omuntu kabibeere ebyobufuzi ne bwe muba temuli mu kibiina kimu. Nze nakugambye nti abantu babeerako bubeezi na buntu bwe baagala kwekwasa naye ng'ekituufu bakimanyi. Tutandikireko Kitiibwa Mpuuga Baagala Kitiibwa Mpuuga gwe gwe nakola naye gwe nva naye Emityana okimanyi nti Mpuuga simutegeeredde mu Parliament. Kati bw'obanga ekyo okimanyi abantu abatakimanyi bo nnyinza obbasaasira naye ate nabo bamala okukimanya nti nkoze naye era mukwano gwange era sisuubira kiba kya bulimba kiba kya bukuusa. Ekizibu kye tulina bukuusa abantu bakuusa okiwulira abantu bakuusa nti oli ajja kujja wano olw'ebigendererwa ate nga bya bukuusa agambe anti munange engeri munange nga bw'omanyi embeera nze ebyo sibimanyi naye nina essanyu manyi nti ne mukama wange oba bakama bange ku kitebe beekakasa obwesigwa bwange. Omanyi abantu abamu balowooza nti bw'opipira n'ogamba omanyi nti olwo oba olaze nnyo loyalty oba commitment naye abantu nga bakulembeze nga bwe nkakasa Kyagulanyi Robert Ssentamu president wange by now amanyi muntu ki omwesigwa. Obwesigwa tebutegeeza nti you let off abamu no
osobola okwawukana n'omuntu on principle. Mpuuga yakoze ekibiina Democratic Front kirimu era ndowooza ababadde bafuuyirira akagalo wabeerawo abamu ekyo kyogambye afuuyira ezirwana waliwo n'abalanga oli agala kwesimbawo ng'agamba lazima bannange baagala singa agenda era mmanyi emitima gyabaweddemu dda baagala waganye okugenda bagamba bannange tufudde naye baba DF tebakutuukirirako mu ngeri yonna nga bw'omanyi nti oyo kati tulowooza DF yokka naye kakati kyene gwe singa gw'obadde okoze ekibiina kyogamba ddala ddala obusobozi bwange obuyiramu okubuusabuusa nze nandikunoonye nandikubutuukirire nekugamba negattaako exactly ate si DF yokka naye n'ebibiina ebirala okiwulira si DF yokka waliwo nga naawe ogamba nti mu kino baagala singa mbadde naye nanditambudde bulungi naye ate ekyo nakyo tekifunyisa muntu musango niwe mbadde nkola mu mawulire nali nkola ku Buddu ssanyu nempita nginkolerayo nali ndi ku ssanyu Radio 1 nempita nkole nayo mba ndi eyo MBS nempita nkole nayo kyogamba bo baakola nsobi tebakola nsobi so tolowooza mu ngeri yonna yonna nti okusalawo okwo kuno kubanga nga bwe nkugambye ne banno oyinza okuba oba oli abangi ne mu babaka bano bane bakola nti babadde balowooza nti nsobola okugwa ku ludda tolowooza nti kino kirina engeri yonna gyekigenda okukosaamu enkolagana eyo gy'olowooza nti ya mugaso kubanga engeri gyoginnyonnyolamu olabira nti waliwo enkolagana ne tolowooza nti kigenda kukosa enkolagana eyo mu ngeri yonna nedda kati enkolagana eyange ne Oweekitiibwa Mpuuga nkolagana yange ne for instance Juliet Kakande sisobola kulekerawo in case I'm going for lunch nti ngenda Juliet ku lunch ndi kakati olw'okuba bo bagenze mu kibiina ekirala nze nsigadde mu Nuupu therefore ne musanga mu restaurant nsitukewo ngende nedda nze ndowooza nti ebintu bino tulina bikwata mu ngeri ya kintu kikulu enkolagana yange weere naye abafu kuno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu batandikawo ekibiina mwami Kyeyune guno si gwe mulundi ogusoose nga watondebwawo ekibiina ekipya mu NRM beesalikako ne batandikawo PAFO abaava mu PAFO ne bakola FDC nejje buli eno aba NRM bafiirwa nolaba bali mu FDC nga bagenze mu kuziika okwo oba bakola embaga ne bano ne bagenda oba wabeerawo meeting nabo ne babeerawo ne mu parliament gye tutuula era tutuula nabo wadde tetukkaanya FDC nayo ate neeyawukana ne wajjawo PFF kati akyogaa nti bali abasigadde mu FDC bakutemwako mitwe bano aba PFF oba bali be banaatemako bano emitwe ajja kusigalawo ate nawo baddewo abantu abakolagana eyo group gye bayita Ssuubi baakolagana nga bayinamu Ssemujjo wa FDC nga balaba DP nzo kwaliko ne independent tebaali mu kibiina kimu naye balina ebibagatta nze kyendowooza nti kino tekisobola kunkosa naye kisobola okukosa omuntu ng'ebigendererwa bye byakumpi oba nga tatunudde wala omuntu yenna atunula ewala n'amanya nti ekigendererwa ky'abannayuganda abaagala enkyukakyuka kugenda mu Uganda empya ffenna gye tusobola okweyagaliramu erimu amateeka egoberera enfuga ey'amateeka katusobola kungamba bwe tuba tuva mu DP nga tugenda mu NUP Lord Mayor Erias Lukwago mu kifo ky'okugenda naffe mu NUP yagenda mu FDC enkolagana yange naye oba ne banne bali abalala yalekeraawo kubanga yagenze mu FDC naye kisinziira bo bakama abo mu Nuupu enkolagana eyo okusinziira ku bize bibaawo bayinza okuba nga tebagiraba nga ggwe bw'ogiraba era kino tolowooza nti kigendera kukosa enkolagana yo ne bakama abo mu kibiina eno gy'osigadde ndowooza nti bakama bange bakitegeera naye ekibiina tekibeeramu bakulembeze bokka ekibiina kibeeramu n'abantu abalala ate abantu bonna ababeera mu kibiina babeera n'endowooza ez'enjawulo ekyo buli muntu alina kiwa ekitiibwa
era tetusobola ffenna buli omu kukaanya buli omu ekintu aba n'engeri gy'akirowoozaako oba kyeyandyagadde. Waliwo oli akugamba teyandyagadde kulaba ng'oyogera ne Ssemujju Nganda kubanga waaki wa PFF ate gwe oli wa NUP. Waliwo agamba saagalira ddala, naye ate waliwo agamba nti nedda ffenna tuli ku kigendererwa kimu, ekigendererwa ekigazi, ekigendererwa ekinene, era ffenna tukibeereko. Buli omu asobola okuyita mu kkubo lyayiseemu okutuuka ku kigendererwa ekyo ekinene. So nze ndowooza nti bakama bange enkolagana eyo bagitegeera bulungi. After all, pulezidenti waffe Kyagulanyi y'omu ku bantu abasinga okwadvansinga enkolagana ya opposition. Abaddeko ne Kano Kizza Besigye nga mumulaba, abaddeko ne Geno Muntu nga mumulaba, Geno Muntu wa ANT nga Kano Besigye wa PFF, okusooka nga wa FDC. Just a few days back yabadde ne meeting ne Jimmy Akena, president wa UPC. So he clearly understands it. Naye tekitegeeza nti n'abalala bonna abali mu kibiina bajja kutegeera nga ye bwakola ki, bajja kukitegeera kubanga engeri ebyo byonna gy'oyisa obyogerera era endaba enkolagana n'ebibiina ebirala yo yenjawulo. Naye njagala tukikkirize nti enkolagana ya mwami Kyagulanyi ne mwami Mpuuga mu kibiina ekipya si eya NUP ne DP, si eya NUP ne FDC, si eya NUP ne PFF. Eno erabise ku luno mu byobufuzi bya Uganda, erabise nga etuuka nefuukamu omuzungu kyayita personal, nefuukamu neyingira mu tuluba eryo nga olaba ono bwalaba ono ne buli omu ababiri abo beeraba nga tebagatta. So awo wendowooleza nti singa omuntu akulaba bw'atyo mu kintu ekimaze okubeera bwekityo mu muntu ye gwalowooza nti tasobola kukolagana naye tekikukose. Kakati ebintu tuli mu byabukulembeze era saga kudiscussing bintu nga biri personal. Era ndowooza nti n'enjawukana ezo teziri personal. Abantu bangi bazigoberera nga bwe nkugambye nti buli muntu alina engeri gy'alabamu ki ebintu, and you respect everyone. Buli muntu omuwa ekitiibwa okusinziira ku ekyo ekyakola ki kyalowooza. Naye tekitegeeza nti just because omuntu ekintu akiraba bulala then it is wrong, oba ye bw'akiraba nkiri right then that is right, oba nti kiri universal. Nze ndowooza nti abakulu bombi naye babadde bavaayo ne bali mu church at that time baakubuulira nti there is no personal, their issues are not personal, and it's not an Mpuuga Kyagulanyi matter. And nakino njagala abantu bakitegeere era kyekisinga okutawaanya abantu. There is no reason why you should attach omuntu ku mbeera. Mpuuga bamugamba simanya bitaano bikoze bitya, bamuwadde punishment, bamugobye, bamukoze mumugobe bibye. Baagala bw'aba alina issue, it should be handled differently. And I think my party has really tried. Kubanga ng'oggyeko abantu ababeera ku social media, I don't think that any of the party leadership has criminalized me for being friends with Mpuuga. Mu constituency tufunyeyo ku mawulire nga wakubisiza ebifaananyi gwe wakubisiza ebifaananyi oba situmanyi, naye ng'ebifaananyi byo birabiseeko mu constituency Mityana district nga ebimu bikulaga ng'oli oyambadde kala za DF wakala ekibiina kya Democratic Front ekya mwami Mpuuga, ate birala nga bikulaga ng'oyambadde kala za PPF. Birabiseeko mu constituency. Olumaze gobe mu kibya nabiri byonna ebyogerwa simanya nga baagala agenda mu kibiina kya Mpuuga lalala, waliwo ababiseesaamu ate obamanyi. Sibamanyi nze. Ababiseesaamu obamanyi. Kakati kinsanyudde nnyo kubanga nabiri byonna tebiriiwo. By the way, nabiri byonna, there is nothing, completely nothing. Naye wabeerawo omuntu ng'ali bent, manyi mu byobufuzi mulimu ebintu bingi. Waliwo omuntu gw'otunuulira okimanyi nti waliwo abantu balwanyisa
kasitalaga interest mu kwesimbawo ne bamulwanyisa naye ngoma ye kimulwanyisa amba nti gundi ono singa asukka kaawo waali ayinza okufuuka obulabe. There's someone who made a comment ate okimanyi gwe kubanga ova Mityana ojja kola comment n'agamba kikazi ekyo kiyinza okufuukira awo simanya nga kingmaker. Someone made a comment kati mu politics wabeerawo ebyo bakukuba ne bakukubera ekyobulabe kiri kimu nti bambira bigger population ebeera temanyi kituufu kati wabeerawo awo akakundi katono oba aba individuals nga bebakola ki nga bebamanyi kati abalala bayingira mu lutalo ng'oli tategedde nakukola ki nakutegeera lwakuba nti oli abeera ne propaganda oyo abeera ategedde nti emmandusa eriruddawa kiruwa kye osinga ngamba kino omuntu anaawulira atya ngagamba oyo kyeyina yalya oyo kyeyina ali bwati because in their mind azanyira ku bwongo bw'abantu abalala. Naye kino kyansanyudde kubanga gwe kyeyina bukyanga obeerawo oli munnamawulire walaba omuntu alina ebibiina bimeka omulundi gumu kati propaganda naye bayagadde omukola ate propaganda n'abalemerera bw'ate otaddewo bataddeyo n'ekya DP otaddeyo ekya DP otaddeyo ekya PFF otaddeyo n'ekya DA ekyo kikulaga bulazi bw'obanga ddala maybe oba wayagadde lwaki otaddeyo n'ekya NOP anti muli yebifaananyi ffe tulaba bifaananyi sitwagala nnyo kusoma mu bwongo bw'abo abaabitaddeyo na bisoma alina kutegeera butegeezi tibagala ajjidde ku bibiina bisatu. So it is so amazing nti omuntu asobola n'okutuula nene propaganda n'amulimu okukola obulungi kubanga omuntu yenna ali mu propaganda communication abadde alina okusooka n'atuula naga nkole ntya n'oleera kagamba ekintu kimu naye toyinza kuba bipande n'okuba kino kiri wano ku Banda stage otadde mu Kiyinda otadde walinga ku Mboona otadde Buswa Bulongo ne area yennyini ogiraba mwe babitadde kyokka ekimu kiriko kabonero ka PFF ekirala kya DA ekirala kya DF ekirala kya DP. What are you communicating? Tonnasalawo oyagala naye tonnasalawo. You know why I'm happy? Bwakakeerera tomanyi bantu bameka abakakuba amasimu bwakakeerera tomanyi discussions ziri ku boda bwakakeerera tomanyi mu trading centers mu butale central market eyo yonna. You know someone can market you, someone can campaign for you. Era abantu balabika mu mutima banjagala. Do you know that sometimes the people who fight you actually babeera bakwagala. So webaza bakuye ebifaananyi ebyo kubanga kankubuulire abantu baliyo bagamba baagala. So omuntu yenna azze okwesimba. Ekibuuzo kyange ekisembayo akabanga kempita ayitamuko mu constituency yo amaloboozi ge mbadde nsinga okuwulira agamba nti Joyce tetumulaba nze ge mbadde nfuna Joyce tetumulaba simanyi ekyakuze ki abantu lwaki amaloboozi ago gavaawa golowooza tulabika ate tewandibadde omu ku bo mpulira amaloboozi anti omanyi lwaki olw'okuba naawe oliwo Emityana ate tewandibadde omu ku bo kubanga gwe wandibadde asooka okugamba nti naye nze nga mmulaba. Ekyokubiri kituufu omuntu asobola obutandaba omu era abeera mutuufu kubanga sobola kutuuka buli mu maka ga muntu naye nsobola okutuuka buli kitundu ate era waliwo n'ebitundu yesinaba kulambula bulungi. Omuntu singa ali Bbanda n'agamba nti tandaba abeera mutuufu naye ate singa omuntu akugamba nti ali ku Kobiro aba akulimba kubanga mbeerawo. Kati John nabadde mu tawuni awo, nabadde ewa Gulejja, nabaddeko e Kajoji, nabaddeko mu Kibaati. So sisobola kutuuka wantu wonna mu budde bwe bumu nedda, naye nsobola okutambula era sisobola kubeera wantu wamu buli kaseera. Lwaki? Mityana district erina constituencies 4. Mityana district erina amagombola 17. Mityana district erina ebyalo ebisoba mu 600. Ebyalo ebisoba mu 600 bitegeeza ne bwe nsalawo nti siina kirala kyonna kye ngenda kukola nkeera bukeezi olujjako eddiba nga ntandika okutambula. Era
omwaka n'omusobi oguggwako nga mityana sigimaze kubanga omwaka gumu gulimu ennaku 365 kati ate disitulikiti balina ebyalo 600 kitegeeza basisobola tuukayo mu budde bwe bumu. Werabidde ndowooza n'okwerabira nti omubaka baagala bw'alondebwa 2021 yasooka mu kkooti okumala omwaka 10 mulamba n'ekitundu musango gwe gumu ku gyasinga okulwawo nga takiika nga tosobola kukola mirimu ng'ababaka banne already abakakkalabya ng'olina okweyotala mu kkooti. So actually nze nkitwala nti nkoze exceptionally well. Naye waliwo n'omuntu agamba nti tumulaba omulala namugamba nti nammwe mulimba mukazi mwagala akola ekyo mukazi ng'alabika kakati bw'obuuza bamwe temundaba ebitanda byengabye nakaseeta byengabye erulagala nabiyisa mu nnyonyi ne bigwawo bugwi bana bakyala bembeera nabo bengabira enkoko bengabira kasooli bengabira emmwanyi nkola nti andi muzimu kiwulira mbadde ntambula kati buli LC ebyo mbikola nti so I know waliwo ebitundu as any other leader nti tosobola kubeera buli wamu wonna mu budde bwe bumu naye era alina n'okumanya nti abantu bonna tosobola basatisfyinga kati abantu abakuvuganya kubanga ebintu byanjawulo waliwo omuntu akuvuganya waliwo omuntu atakwagala waliwo n'atakuwagira byanjawulo ebyo okuvuganya obutakwagala obutakuwagira kati akuvuganya ekigendererwa kye kibeere eki kulaga webale nnyo kitegeeza abalina okukola kyonna ekisoboka ne communication ye yonna ebeera eri around ekikussa wansi n'atakwagala omanyi omuntu atakwagala ne bwomuwomera ennyingi acomplaini nga nagamba nange esowaani yonna agijuzza kubanga takola ki bw'omuwa entono ng'agamba abantu bazibu kati atakuwagira era naye oba okuba alina gwawagira omulala tasobola kwogerako kirungi. However waliwo abantu abali bold nabadde ku mbona I think on Tuesday and there's a gentleman wa NRM nakuba essimu nagamba nti tukkirize omukazi we nakuba essimu he didn't speak yakubye essimu bwe yamaze okukuba essimu 2 days later he followed up nabadde ndi mu shell awo nankubira nagamba ndi wanne kuba boda kwata kwoyogereko omu n'omu ku bo nabagamba omukyala ono has performed exceptionally well as a woman MP despite all the challenges. Ekisemberayo ddala Joyce ekisanja kiweddeko era omaliriza omwaka ogusembayo mu mwaka mu myaka 5 ekisanja ekisooka kintu ki kyoyinza okunokolayo kyeweenyumiriza kyolowooza kyokoze kyeweenyumirizaamu mu ebbanga kikimu bwe kiti mu palamenti njagala kimu kyeweenyumirizaamu okusinga ku binnaabyo ng'ate bingi ninjagala ku ensonga y'eddembe ly'obuntu njenyumirizaamu nnyo have been part njeetabyemu nnyo ensonga y'eddembe ly'obuntu ojjukira bulungi bwe nakulembera abakyala b'opposition okwekalakaasa okulaga obutali bumativu ku ngeri eddembe lyaffe gye lyali lityoboolwamu ng'ebyo biva ku ngeri gye baali batuziyizaamu okukola obulungi obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ababaka abakyala naddala ku lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Bw'alaba byasookera eri si nze nzekka ebitayonja gye nali ntegese ne batukuba tiyagaasi ne balemesa abantu okujja Buvuma omukyala we bamutwala ne mu ddwaliro n'ebitundu ebirala bingi naye ngamba nedda era tutandikiraawo petitioninga speaker ne petitioninga UN Women era okwekalakaasa okwo kwe kwatusibisa ng'abaka paalamenti abakyala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kati ebintu by'eddembe ly'obuntu mbyeyumirizaamu nnyo naye era eddembe ly'obuntu okulirwanirira mumanyi bulungi Abannayuganda abaabuzibwawo bwe babuzibwawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne kagamba nti tetumanyi gye bakola ki gye bali bya bulimba and I said nedda nze ndi munnamawulire kino nsobola okukikola ne tukola documentary ne twatuuma the missing 18 ne tugenda mu maka g'abantu abo 18 okwongera okulaba era byonna bye twazuula kwebiri ku mitimbagano byonna bye twazuula
twabitebolinga ne mu parliament. So nkyenyumirizaamu nnyo naye era ku nsonga y'eddembe ly'obuntu bannaffe Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya Mukama amulamuze ekisa bwe baali mu kkomera okubalwanirira okuvaayo mujjukira nga bankwata ndowooza nze ng'oggyeko bo nze mbagwasa okukwata nga ndese t-shirts zaabwe okulaga ensi ne parliament okunyigirizibwa kwe baalimu. N'olwekyo okulwanira eddembe ly'obuntu kimu ku bintu byensinga okwenyumirizaamu byenkoze mu kisanja kino newankubadde nga waliyo n'ebirala. Onsabye kimu? Gusabye kimu. Kiki ekisinza okusoomooza nga first timer mu parliament ky'oyinza okwogerako ekimu ekikusoomozezza ennyo mu parliament y'omulundi? Obukuusa. Ojja wano mu parliament ng'olina vigor, ng'olina energy, ng'olina positivity, ng'oyagala okola contribution. Naye osangawo obukuusa bw'amaanyi. Kati nyinza okuwa example za mirundi ng'esatu ku kintu bukuusa. Twagenda wano ku nsonga y'emmwanyi kubanga naye nagifiirako nnyo ejjukirira peneti nze omukwatwala petition eyo mu kakiiko aka trade. Naye kati ebyo bwe biggwa tutuuka ku ky'okugatta ebitongole UCDA ne Ministry of Agriculture nga tukkanya nti tetusaana kugatta kitongole ekyo. Naffe n'aba NRM nabo nga bakkiriza nga bagamba leero omusajja tulina omugamba leero tujja kumugamba. Bagenda okubayita mu focus, bagenda okukomawo nga boogera ebintu birala nnyo. Ayi abantu bano ababadde nabo bakkiriza kambe mwanyi ffenna tukwatako byale olulala byakaggwa ebya UPDF Act. Nga nabo bagamba nti nedda bannange okuvunaana abantu ba bulijjo mu kooti z'ekinnamagye tekisaanidde. Bannaye bagenda batuula eyo olwo bateekateeka minority nga bonna we bali bagenda kusayininga. Baba bagamba ogenda mu caucus bagenda okudda nga boogera ebigambo birala nnyo. So n'ebintu ebirala bingi naye nga byekuusa ku bukuusa nti oba ne banno ng'ogamba mukkaanya ng'ogamba nti ekituufu buli omu akimanyi. Waliwo n'ebintu ebirala bingi nolaba omubaka ng'ayogera mu public bw'ati n'otya nogayiye bundi ate bw'ati bw'ayogedde ng'ate eno abeera ayogera kirala. N'otya noganga omuntu omukulu kamale gasirika naye nga olaba omuntu nga akalidde ddala ng'alina ekintu kyayogera mu kamera naye ng'ate neewalala ate aba akugamba kirala. So kati ekintu ekyo kikukosa nga newcomer because when you come ojja ng'oli ready to work with colleagues, ojja n'omutima oguli positive, ojja with full energy, ogenda okulaba bintu si bwe biri, then you start to step back kyotandikoze. Tweyanziza nnyo tweyanziza omubaka omukyalo owa Mityana Joyce Baagala. Weebale nnyo okutuwa akadde kano nga Beg Media. Nange neyanziza. Weebale n'okutuulako naffe. Amina. Bwetyo weebadde programu yaffe ensonga mu ddiiro tukwagaliza ekiseera ekirungi nze Kyeyune Noah weeraba. And I think it's really amazing. I think it's a good thing. Naye n'ekirala kiyambyeko bannamityana okutegeera nti kumbe bulijjo si bye biri bye bawooza. Kati abantu finally bakitegedde nti kumbe waliyo bulijjo abaseesa. Naye bankubidde n'okunkuba. Naye bo bamanyi abaseesa. Abantu abalonzi bange bangambye nti ffe. Balina amanya ge bakoonako. Bangambye nti abatimba batugambye bwe bati. Abatimba balina bye babagambye. Joyce, omubaka. Yes, akalulu kuvuganya. Era manyi nti n'ekibiina wataddeyo okusabako. Era n'abalala baataddeyo ng'era baagala kifo kye kimu naawe. Era ekibiina kiteekwa okutuuka ekiseera kirondeko omuntu omu ku mmwe abaasabye. Ekibiina singa tekirondawo ggwe. Nina okukkiriza okw'amaanyi nti ekibiina kyange kimanyi obusobozi bwange kibulabira kibwetegerezza. Kubanga tetunnaba kutuuka mu mbeera ate nga tuli mu process. We shall cross the bridge when we get there. So abantu toli bakubidde ekifaananyi kyennyini. Ekifaananyi kyekyo kyennyini kye mbakubidde ndi wa National Unity Platform. Kaadi nze ngiina. Kibiina kyange kimanyi obusobozi bwange era nze mugisaba tubeere bagumiikiriza. Constituency mu kibiina ddala ekibiina
kizeemu ekikyo kigiddemu bwe mba mpita ayita mu kitundu ekyo ndaba ebipande bingi eby'abantu ab'enjawulo kale nga ndaba nti kijja kule bwe munatuuka okuvuganya kijja kusalawo naye kyendowooza nti tolowooza nti kigenda kuleka nga kikendeezezza kubanga ekibiina kya national ekya NRM ky'omuntu wakyakyali omu bwe naakawulirako ate nga balabika nti gwe batunuulidde ate nga ndaba ate mwe muzze bangi ate nga ebbanga lyonna lye tubadde n'okuvuganya munda mu bibiina bwe bawoona tiketi abalala bonna basigala oluusi banyiize bikoze bitya ne bongera tolowooza nti muyinza okugulirawo omwaganya ekibiina kiri ekya NRM okusinziira ku ekifaananyi ekiriwo emityana gy'omanyi obulungi NRM kakati kituufu nti bwe muba nga muli bantu bangi ne mwedividingamu kiyinza obba weekendinga naye Mityana district nga bw'ogimanyi NRM twagikoowa okusinziira ku byetukoze okusinziira ku byetakoze oba ntegeerekese so ffe twasalawo nti tetugikola ki tetugironda kati mutagironda era tujja kugironda naye nina n'okukkiriza okw'amaanyi ekibiina kyange kijja kukola okusalawo okulungi ate era ne ba members tulabe engeri ki buli omu gy'ayinza okukkakkanamu bawagire baagala so